oba akalulu mulinda ka 226 akalulu katandise dda. Waliwo kye neewunyiza ku zino eno opinion polls zino eno nati nange ndi wadde mboteekayo ku Facebook oba ku YouTube neteekako Museveni vote, Museveni, Bobi Wine, Mugisha Muntu yani omulala awo gundi oli ani oweno yani ono Munyagwa Station Mayanja bamunominatinze sinna confirminga bulungi. So noloteekawo abantu basobola okubeera nga balonda naye abantu basobola okulonda naddala basobola okuaccessinga application gy'obeera okozeseza okubeera nga olonda. Naye kinneewunyisiza ku platform ya National Unity Platform oba bi editing ng'eraga mbu bataddeyo nabo bagezese okulonda nga kiraga ate Museveni ali mu bitundu 6 ku 100, Bobi Wine ali mu bitundu 3. Iyi neewunyamu platform endala nga Bobi Wine eraga yasinze kisinzira ani ataddeyo. Platform emu webeera nga munango omuntu yekulira nnyo ku NRM Museveni agenda gisinga, Bobi Wine ajje mu kifo kya kubiri. Platform emu webeera nga ya Bobi Wine agenda gisinga, Museveni ajje mu kifo ekyokubiri. So far awe tuli mukijjukira akalulu akawedde, yes nsubira akalulu akawedde, ensonga eyo yaleetawo ensasagge ey'okukola opinion polls. Yes, nga bagamba mbu ekitebe ekya Next Media naddala NBS okwemulugunya kuno kwava nnyo eri mu kibiina kya National Unity Platform oba eri abali bavuganya nti batandikanga okukola opinion polls n'okulaga nti omukulu President Yoweri Kaguta Museveni awangudde nga n'obululu tebunaba kubeera nga bubalibwa obumu okusinziira mu region ez'enjawulo. Kyokka ate nga eyo platform yali yankizo nnyo mu kubroadcastinga live ku biki ebyali bigenda mu maaso nekireetera okusiga ensigo nti abantu bakkiriza mangu nti already President Museveni yali awangudde nga n'obululu tebunabeera nga bubalibwa, nga bo bagamba eyo yali ensobi abo okuvaayo okubeera nga batandika predictinga n'okugeregeranya n'okukola opinion polls ezaabwe ezaali nnyo mu favor y'omukulu omu. Wano ku SMX Media ngenda siga yankutuusa updates gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.